لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد. إخوة في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mubafunze tujja kwebaza owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala eyatuloze mu namungi w'abantu n'amajinni n'atuteekamu abo abagenda okusoma olunaku luno olwaleero. Nga sinatandika kusomesa, abakyala musituke, abakyala musituke. Ekyo kyadakiika emu n'ekitundu bbiri. Oba nange omundaba mu kanzu mugamba ngo gwe tosituse mugitola nga shariya. Buli mukyala kwatamu akulinaanidde mu kibatu omugwe mu kifuba otuule. Amala okukola ekyo baasi twolere salaamu omala nga otuula. Ate mujjawo okwata mwana muto mujjawo oyo mujjawo oyo abasajja buli omu akwate munne musajja munne buli omu akwate omusajja amulinaanidde mu maaso sayidi eyaddyo mpolere salaamu osaba ekitiibwa Allah omugende nsaba Allah atusiikanye mu jjana atusonyiwe ebitusobako mu kyama ne mu lwatu. Awo olabira akwagala, awo olabira akwagala, waliwo akigwamu ekifuba ngolaba yeekaka. Si byangu ekifuba ky'omuntu tekigwikamu okujjako nga Allah akusaasidde. Njala kutandika n'akabuuzo katono nnyo. Saagala weefuule nti kyenjogedde kinene nnyo tekiwulirangako, kitugenda okutandikirako omusomo. Buli muntu yenna ng'olina obwereere wanika omukono kolabe oti nti nina obwereere. Buli muntu yenna alina obwereere wanika omukono. Naam, njagalayo omuntu omwagane nti obwereere we buli si we busaanidde okuba. Ngolabayo ekifo ekirala busaana okuba, tebali busaana kuba ku mutwe oba ku mugongo. Ani agamba nti obwereere we baabuteeka si we busaana okuba? Wanika omukono. Ekituufu obuli we busaanidde wewe wenyini we bwetaagisa n'emirimu gyabo awo we gisaanidde okubeera. Wekibi kati mbuuza, ebigambo bya Allah n'amateeka ga Allah lwaki mugakyusa? Bwema mukakasa nti obwereere Allah we yabuteeka we busaanidde, lwaki Allah we yateeka amateeka mugajjawo? Lwangi otamanya lwaki mugawaanyisa n'owaanyisaamu okwagalako? Era kikajja bampadde mbadde nina omusomo nga gulimu ebitundu bibiri, ngenda kujjako ekitundu kimu. Lwaki abantu balemedde ku bid'aati? Lwaki abantu baagala nnyo okuzuula mu ddiini? Awo tugenda okutunula ennyo. Gwe kiraba kikutteko tombuuza. Lwaki sina abantu tubagambe lwaki abasiraamu, kubanga abantu bonna tebavunaanyizibwa. Bid'a sunna zivunaanyizibwa ku basiraamu abakkiriza. Naye lwaki abasiraamu bettanidde nnyo bid'a, beeruna nnyo bid'a, baagala nnyo bid'a? Bid'a kitegeeza okukyusa etteeka lya Allah subhanahu wa ta'ala. Hadithi y'omubaka Muhammad sallallahu alayhi wa sallama
n'ogikolamu n'oteekamu okwagala kwo. Nabbi Muhammad sallallahu alayhi wasallama Allah bwe yali amutuma yamugamba tegeeza abakyala baada audhu billahi min ashaitani rajim ya ayuha nabi kul azwajika wa banatika wa nisai lmuminin yudinina alayhinna min jalabibihinna. Owange gwe nabbi tegeeza abakyala bo yayina baalinga 9 ne bawalabo abana Umu Kulsum, Zainabu, Rukayya ne Fatima ne bakyala ba Abubakari bambale ekaya zaabwe oba bambale jiribabu. Abemayangayanga ne bagamba nedda ya imaani nnyo yudinina alayhinna min bukayahinna. Abakyala baba mu mayangayanga ab'emukono ab'e Uganda njogera wendi kati mayangayanga Nakifuma Kawunte Mukono district Uganda East Africa bambala ayambadde nnyo yudinina alayhinna min petiveirohinna. Omukyala akyasinga obutubulamu yudinina alayhinna min gomesihinna au yudinina alayhinna min shariyatihinna. Oyo nno wa imaani mukyala seeka shariyati yudinina alayhinna min shariyatihinna au kateteyihinna sikatihinna punjabihinna. Ayo ne bagikyusa era abaani n'abakyala buli omu atunulira munne ng'oyo yali ku ddiini comfortable. Okutunulira omukyala ayambadde akakaaya nga taddeko n'akateeteeyi bagamba omukyala alina imaani. Kasitaba nga ataddeko akakaaya ku mutwe ataddeko petiveiro ayambadde shariya ate nga shariya tebajambala. Allah tegera mu surati Jathiya aya 18 Allah gamba thumma ja'alnaka ala shari'ati min al-amri fattabi'aha wa la tattabi' ahwa alladhina la ya'lamun. Mateeka getateekebwako lagaliko n'ebiragiro Allah yatulagira n'atulagira tukagoberere tetugobereranga okwagala kwabo abatakimanyi ti enkya Allah subhanahu wa ta'ala agenda babuuza akana nakameka akana nakaki kaali kakyako nakokutaano bakubuuza akokuna nakokutaano. N'olwekyo abantu balemedde baagadde nnyo bakoze nnyo kye bayita bid'ati kubanga emitima gyabwe gye zaagala. Allah yakireeta buli lwova ku shariya wala tattabi ahwa alladhina la ya'lamun. Buli ava ku shariya aba agoberera kwagala kwaki banne siri mu khutuba nja kubafulumya mutomwetolo omuzikiti emirundi 5 ate mbaveeko mabega asigala nako mwana nkuvanyira butonyizaawo ngo akaweta tambula ntonyumye mwana mukyazanyisa bino wano tubeerawo ono naliwo omwaka oguwedde naliwo omwaka mu ntandikwa y'omwaka guno mwezi gw'omukaaga oludaasa ebeerawo emirundi 2 ebeerawo wakati w'omwaka ne bweba esembayo kati naliwo kati olwaleero enkomyewo olwokubiri kati osuubira kuddamu dde okundaba olowooza ndikupeera olwo yammwe nti musasulira wano alina okubaawo ku makyayi n'akendezi ekyo nzo obutandaba. N'olwekyo abasinga obungi emitima gyabwe gigoberera kwagala. Era kati essaawa zino waliwo omukyala gwensomesezza oba awulidde nga tusoma n'agamba nti nze nakulandaba obwo shariya. N'omusajja agamba nti omukazi wange akyali musiraamu mupya
soka muterako obwo mpola mpola nga bwatereera bwaguma omutima. Abakyala nga mwayingira mu ddiini bukulu mwanike emikono mbaweeyo ekigambo kimu mwejjerere ojja kuba mumaze okuwona. Wanika omukono ng'eddiini wagiyingira bukulu, tewali musiraamu n'oyingira obusiraamu. Omu, babiri, basatu, banna. Kale eddiini nga wagizaalibwamu kitaawo ne maama wo bonna basiraamu, wanika omukono. Kyenva mugimanyiira, ddiini mwagimanyiira. Nje musiraamu olwo butyo kasolera hakaya owo maze. Naye abasiraamu abakasiramuka kamba buleyo ekyama. Eddiini gye mwayingiramu eyambaza omukyala olugoye lw'omukazi baluyita jiribaabu. Baluyita batya? Jiribaabu oba abalala baziyita jalabibi. Baluyita batya? Era mwe babagamba oleeta olugezigezi bakukomolawa. Abakazi babatayirira kati muli basiraamu ngo batayirire. Mwana kira n'abantu nga manyi batayirire. Muli batayirire kati ngo oleeta omusiraamu nga toli mutayirire. Wannange wamali omusiraamu nga toli mutayirire nga kituufu ani ekigamba twakuba tukimanyi ky'omusiraamu okubeera omusiraamu bamala kukola ki? Kutayirira. Kati ate abakazi si batayirire. Obusiraamu bwawe bavaawa? Obusiraamu oyinza bujjawa nga tokoze eki? Nga totayiridde. N'olwekyo abasiraamu njagala tubeere abeegendereza. Mwabazaalibwa mu busiraamu, obusiraamu mwabusanga bulina amateeka nga bumaze emyaka 14. Muwulidde abasiraamu? Obusiraamu bumaze emyaka emeka? Bumaze emyaka 14. Ku myaka gy'asatu gyoyetamu amalala ng'obusiraamu bwakusanga zenagenda okuzaalibwa nga obusiraamu bukola bwe buti. Obusiraamu gwe wabusanga n'obulumbagana ku mateeka gaabwo. Kati gwe kyoyingiramu wakisanga n'amateeka gaakyo. Kati gwe n'ogyoyingira mu mateeka g'obusiraamu n'ogakyusa. Ye muntu ayagala kati okukyusa obwereere bwe abugye mu kifo webuli abuteeke wabwagala. Era bw'obugyawo ebijja ne biba birungi. Era ne balanga okuba amati kati sajjalo gy'ogendako yakukyusa bwereere okubujja webuli babuteeke mu kiwato mu mugongo. Kyotegeeza ekyalo kyonna n'abewammwe banyonyera kunnongosa naye nga baagala kuntijjako paati eno giteeka eno. Ngenda kukola bwenti naye ngenda kukolebwa bwenti kuba tekirabangako. Nabwekityo obusiraamu bwewunya nnyo eyeeyita omusiraamu nga ye yakyusa amateeka g'obusiraamu n'akola agage oba n'akola byalala nga omutima gwe bye gwagala. Ekyokubiri, okutwalibwa kw'abangi. Lwaki abantu balemedde ku bidaati mu kuzuula mu ddiini? Ekyokubiri, mwagala nnyo majorite, mwagala nnyo abantu kyebaliko. Obusiraamu si lukuŋŋaana lwa Nuupu. Obusiraamu si lukuŋŋaana lwaki? Tubeerako bantu bangi. Kwano mu nkuŋŋaana z'ekyasi zokulabako abantu abangi mu Uganda luba lwaki? Luba lwa Nuupu. Obusiraamu kugoberera mazima. Sheikh Ibn Baz yagamba laisa lhaqu bikathirati litibaa'i. Tegabeera mazima olwannamungi w'abagoberera.
Islam does not prefer quantity, it prefers quality. Manye balingamba wano muli bayivu nnyo otateka mu luzungu tebabitegeera amategeezezza ati n'omuvunuzi wange wano obusiraamu tebwagala bungi, siraamu bwagala mulamwa. Ankubye akaama nannyonnyola kyekikati kyebanyonnyola akizzeemu anannyonnyola. Obusiraamu tebwetaaga bungi bw'abantu wabula bwetaaga mulamwa. Baani abali ku mulamwa, bani abaterekedde ku mulamwa. Obusiraamu tebwagala bungi, era bw'olabanga ekintu nga kiriko abantu bangi kyekengere. Ekibuuzo abasajja bali wano muwanike emikono mbabuuza ekibuuzo kyange kimu. Mwanike nze mbuuze, njagala omusajja ombulire, omukazi aliko abasajja abangi n'atayina amwogereza nga gweyagala awa gotwala. Wanika nogera oyo omukazi oyo omulaba nti alina abasajja abamwagala balinga 8 oba omwagala ojja kuba wa 9. Omwana oyo omulaba nti bukyakula kutuuka waliwa alyawo buto talina buzibu tafumbirwangako, ate tewaliwo gwe temanyi amutawaanya aliwo gweyogereza ngaotwala mukyala waka tafumbirwangako, asooka afumbire gwe ate ono aliko abangi. Miss Mayangayanga, abemayangayanga bonna bamwagala, abendwadde mutwe badde kireno abegalikatya waliwo abavuga ne bava galikatya abekinnenge galikata kireno kyo abekinnengedde abenabulooto bonna baagala mukyalo oyo. Nomuleka oyo gwe bagwira noyinza omuleka aleeta abenabulooto kimenyedde ndwadde mutwe gali gatya mayangayanga nonaku basibiraawo. Kati oba oyagala oyo ataliiko kuvuganya, obusiraamu tebwagala kumuvuganya. Allah tayagala kumuvuganya. Sheekh anasomesa wano abantu lwaki balemedde ku shiriki. Kati go Allah omutadde omuvuganya omugezesa olabe waliwo abamusinga. Allah kamusabe kino musabe ne balubaale, naye balubaale batera okwanguya kuba bo basabako konzirugavu ne basaba ya kiwugulu ne basaba lujumba omweru. Kati ekitawaanya abantu kugoba bungi bw'abantu gwogera b'abangi leka kubeera nga nsowera awali ekivundu gw'okuŋŋaana. Omusajja omusiraamu tabanga asowera nti awali ekivundu wemukuŋŋaanira weetegereza waliwo ki. Lwaki abantu abasinga obungi bali awo baagalawo ki? Lwaki abakazi abangi bali mu katale bakola? Lwaki abatono be batudde mu maka g'ababba baabwe? Lwaki? Lwaki abakazi abatono nnyo be bali mu ddarasa? Abatuufu be baani? Abali mu katale n'abatudde mu maka g'ababba baabwe n'abali mu ddarasa baluwa abatuufu? Bamalaaya n'abafumbo baluwa abatuufu? Kakibuza abakyala, bamalaaya n'abafumbo baluwa abatuufu? Mwangu bannenninda. Lwaki? Bamalaaya bali mu ibaada wanyi bali mu ibaada ki? Nga musiraamu bw'okokkola wano olunaku lwokumakya n'olweggulo temutebenkedde mu bufumbo omuntu yalaba kubeera awaka n'abeera ng'embuzi n'abeera nga kufulu.
mukyala kyagamba nti nsaba Allah anzitire mu bufumbo nga sivuddeero ate nga sigeze mu katale okukola saba neddwa nga ogitegeera saba Allah akibawe ya rabbi. Abakyala abasinga obungi baagala kufiira ku mmotoka za butale. Yafudde agenda kusuubula, yafudde ava kusuubula, yafudde agenda mu katale ke Nakifuma, yabadde Namaliiri, yabadde Nalubabwe. Mukazi yabadde akola, mukazi yabadde yeeyiiya, yabadde mu nnyumba eri ey'amaduuka. Tolaba TV eri mwaka eri awaka omukazi yagigula ebyo mwagala. Mukazi yaweere n'abaana be. Musajja takyalina kyakola. Si kye mwagala ekyo okuboogerako. Omukazi kyatayagala kubeera na nnyumba ye. Wanika omukono ng'oyagala kubeera mu yabbaawo. Siiyo nga yaani. Owe semikono munnange omukazi ow'ekitiibwa abeera mu kasita alibeera mu kasiisira ak'ekiwempe n'ebisaaniiko aba wa kitiibwa nnyo mu busiraamu okusinga omukyala ali mu kalina nga yiye nga yawasizaamu kazinamu muwasa nga yaleetamu omusajja mwina we munyikire ne mubatwala mu mubawasiza naye nze ali mpasa alingwako ndi wa bbeeyi nze mba wa bbeeyi kuba nensawo olunaku mumpasizza tobisobola kola ebisigadde nange nenjeza engoye awaka mba mugonvu naye nange benjagala ompe